akavubuka kanywa ecupa za Emma oba 3 ate agenda okukasanga ng'ate kalina muntu mulala ate nga kanywedde ecupa ze kaali kavubuka annange Emma yakaayira akavubuka namala muddiza ssente ze za bbiya 3 Emma n'akkakkana akavubuka ne kagenda n'oli omuntu gwe kaalira kaali akavubuka era nga yomumanyi obuvubuka just nga bwanankani ffe bwe twali tukula twesunganga nnyo okuba n'emikwano gyaffe nga ba DJ ng'omanya nti mu ndongo ojja kuyingirira ki kubanga omanyi DJ sajja ono sandi mulese kati Capex jangu tulina omusajja ku CBS wamuyita Capex ye musajja ono ajja ndoza abayimbi bonna bamanyi Capex ono babadde batambula ne DJ yonna gy'abadde atambulira nga Capex babeera naye ekiro naddala ekiro nga babeera n'ono amanyi a lot about Emma nti tasobola nabyogera buli wagezaako ng'akaaba simanyi oba kyejo bamukuza alina ekyejo yawolomawoloma buli wayagalidde tugeza n'okaabira wano we are here to celebrate Emma not to cry wokaaba nyinda kukuba oluyi ekyo tukiteeseeko ate sikubanga Patrico bakungubazi bannange mbalamusizza nnyo mukama we bwekitiibwa nze Emma nsinga mumanyira mu church tubadde tugenda nnyo mu church babiri naye ekiro nga bubugambe sisobola kwogera bigambo bingi ku Emma mu mazima sisobola naye tubadde ba mukwano nange nga tasobola kukola show negwako nze nno bano okuboogera naye nga siriiwo abadde ateekwa okumpita yonna gyendi teri kyuma kyatamanyi okufaanaganako mukama waffe ono waliwo ye byatamanyi naye ye teri kyuma kyatamanyi naye nga neetaagawo okumugumya n'okunyumirwa kubanga ekituufu kiri nti nze ntandika okukola saa 12 n'ekitundu ye nga awo wentandikira ng'anaatera okumaliriza naye ng'aba neetaaga ku 10 n'olunaku olwasembayo okuba oluzibu ennyo olwali olwokutaano olw'ekikadde yankubira essimu nalina okugenda okuziika ewa taata wa Medi nankubira nanga nti baawo tukole ngenda kujja tukole nenziramu ne mukubira n'essimu mukubo ne muga nti oyo that is Emma fails babadde bonna every day Emma abadde alina ekintu kyakolera gaayo oyo Emma program ye nga agivaako ng'ebula eddakiika 10 asiibula ebula eddakiika 10 n'azirekera oyo kati oyo kyabadde azikoleramu yakimanyi naye nga Eva obulira after 10 minutes to the end nga music akyukamu n'omanya kati Capex yatandise Medi Celebration abatannajja ng'oyo afunawo spell ye y'eddakiika ze nga 10 n'akubawo ye ennyimba z'ayagala oluvannyuma Medi Celebration n'alyoka atandika Emma bw'abadde very friendly nti kizibu nange oluusi n'oŋŋamba nti kulekera eddakiika 10 kinzibuwalira era nga ba presenters Eva tufuna obuzibu n'omuntu either gw'ojjako oba akujjako nti bw'agezaako n'okuyingira mu time yo oyagala mukuba bikonde ate n'oli bw'ogezaako okuyingira mu time ye ayagalako kuba bikonde and here is Emma leaving a whole 10 minutes to Capex n'azikoleramu ebiye nga Emma asiibudde n'ayogera nga bw'agenda bwa Mangereza bw'agenda mu password bw'agenda mu ebifo bye ng'abyogera nze lumu yantwalako ku wallet mu kikadde ekyo kyakubadde kyalinga ku quality ekya Monday ne kikwatayo kati ekyakalubiriza kumpita nti jangu obuuze ku bantu
ekiro nange mba ndi mu byange agenda okupira jangu obuze ku bantu nga mpulira nkalubiriza. Naye that has been Emma, a very friendly person. Ne musanga akafo kali eyo Bukoto bakaita Forest Hotel. Je namusanga nga ndaba omusajja dijja z'okkuba endongo atabufaanana. Yali mu ssaati ya mikono miwanvu, tagikubye ekikalu. Yalabika nga yenna nnyini byuma era byali bibi incidentally. Nina njagala nnyo okukolako ku CBS. Mbyagala nnyo, mbawuliriza era nkuwuliriza nnyo, naye nandyagadde okukolako ku CBS. Nyinza kukola ntya? The rest is history. Yajja ku CBS era tukoze naye okumala emyaka 15. Byembadde kumwogera ku Emma byonna bituufu. Naffe bye tubadde tulaba. Ndowooza ate ffe tubadde tubiraba nnyo okusinga mmwe, ffe tubadde tubeera naye ennaku 5 mu wiiki. Kitalewe kya DJ Emma. Badda mpita muko, nga nange muyita muko. Obulamu bwa Emma mbubaddemu. Simanyi lwaki, ndowooza Mukama bwe yakyagala n'atusisinkanya ne Emma. Nti ne bwe yagula wano yandeeta. Naamuko, wano olabye otya? Buli kimu, biwanvu byembaddemu ne Emma. Naye lwakuba obulamu bwange naye okusinga obadde bwa misana. Obw'ekiro bulimu nnyo Haji Kawenja. Si lwakuba nti babadde batambula naye ekiro, naye gwabadde abinyumiza ebyekiro, nze nannyumiza eby'emisana. Muko nafunye ka DVD. Anti abadde mu ndongo. Ange bafunayo ka DVD nga mbuulira kano kasaza. Ndowooza era nnyimba za kikadde kubanga ze zibadde ennyimba ze. Obulamu bwe mbubaddemu. Era yankubira essimu wiiki eri ne sigikwata. Saagiwulira naye bwe nzira yeeka ne nzitunulamu ne ndaba nga yankubidde. Enkeera ku Sande ne nzija wano. Ne tunyumya ne twogera ne mugawa ino nga bazimbye eyo nnyo siibule. Oye guvuga buvuzo ojja kunsanga ku luguudo. N'ayambuka wali n'atunona najja ne Anne Sebunya. Yayita mu kageeti ndowooza kali eyo mangi kuba ffe twayingira wano ate ye naafubutukira yaabo. Ne tuyingira wano. Ne tubeerawo essaawa nga 3. Twayogera bingi. N'atugulira soda ne tunywa ne tunyumya emboozi. Paka we nalaba nga buzibye. Ne mugamba Emma katugende. Nga simanyi nti musiibula butaddamu kumulaba. Era bwe ntuuka ne mugamba muko eno emmotoka nga sigimanyi. Kati eri nagitunda n'engula eno. Sente ezaafikawo nezimba ennyumba mu kyalo. Mbadde nkyagizimba naye badde era yagereza kuno etuuse ngaawo. Kati bwe naakomawo n'enkyapa bwe naafuna ze naafuna ndyoke ngisereke. Emma ennyumba eyo tagiserese. Nitusaba Mukama Katonda banna abasigadde omanyi ekyo bajja kikwasaganya. Njagala okwebaza ba DJ Daniyo ne banno mwebale nnyo mwebalire ddala. Thank you. Thank you. Muwadde Emma ensibula esinga. I don't think anybody would have done it better. Emma ayingidde wano ng'olaba bayingiza star. When you call him a general, nzikiriziganya namwe. Muyingiza Emma wano nga tulaba Jenna ayingira red carpet staff. Mwena nga muli organized. Mwanise amayinja gamwe waggulu. Emma ne muyisawo mu bitiibwa. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tuli unfortunate mu entertainment industry nti we munaakigenderera emikolo gyaffe bwe giti egisinga ffe abali mu entertainment industry tugitabula. Tugiza ku side egitalina kugenda. Abantu ne balowooza nti bwe tutyo bwe tuli si bwe tuli. Kibaawo oluusi because of a few people naye tusobola okubeera orderly ne tukola ebintu ebiri serious nga bwe muyingiza wano Emma. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mwebale.
njagala okwebaza CBS FM Emma gy'abadde akola nange gyenkola. Bakama baffe babadde mu bintu bya Emma okuva Emma lwe yasooka okulwala bamutwale Mengo. That's about 2 years ago. Bakama baffe baakirimu nga bakuba essimu Patrico mutuuseewa nga njogera ne bannyina ba Emma bali bweru sibamanyi sinabalabako naye nga twogera nabo kakati tukoze tutya kati mugenda kukola mutya kati musazeewo ki musooke mulindeko mukubire ku gundi ne tubeera ne Emma. Actually since then teyaddamu kubeera Emma wafuuli kadodi naye era nga abaddewo ng'obulamu akubagana nabo. Twebaza Mukama Katonda w'ebbanga lyatuwadde DJ Emma ne tubeerako naye. Neebaza Mukama Katonda nti DJ Emma abaddewo nga DJ nga Katikkiro bwe yagamba lwe yajja wano. Emma abadde DJ aweesa omulimu gw'obwa DJ ekitiibwa. Emma afudde tuli mu makaage tetugenze walala tuli mu makaage and it's a nice place. Amaka ga Emma weegali gaweesa ekitiibwa and we are proud of him. Tukyebaliza Mukama. Ebisigadde naffe twekube mu ttooki ekiseera ekyaffe bwe kirituuka tulibeerawa naye nga ye kyetukyebaliza Mukama. Neebaza banaffe aba CBS bakama baffe bakibaddemu bakyakirimu paka ku ssaawa esembayo. Mukulu Christ ku lw'abannaffe boogambye abayimbi abasatu boobaze tobadde fair. Waliwo abayimbi abazze wano bootakoonyeeko. Tujja kukkiriziganya naawe nti tobadde wano ennaku zonna. Ennaku zino zibadde nnyingi ze tuterese Emma. Abantu babadde bajja in and out. N'omukutu gwe nabaddeko jjo ng'abantu bakaayana abe mukiibi tajjangako wa Emma. Ng'abantu bakikakasa nti tajjangako wano najja naye. Well, Emma bw'afa ku Monday ffe twajja wano ku makya. Tuesday ninzija wano oba lwe twayitegekera Katikkiro. Wednesday nitujja wano oba lwe twajja ne ba Abe. Then ne batugamba bakama baffe chairman wa board ajja era ne tudda. So tubaddewo naye abantu babadde bajja. Mukulu Christ abayimbi bangi bazze naye lwakwatibwa tetulinawo records zetuwandiika neeraliikira ntuyinza okunenya omuyimbi nti teyajja ate nga yajja. So abamu bazze naye tetukinenyeza bantu embeera gye tulimu tugiraba. Oba oliawo oyinza okuba onenya omuntu obutajja wano ng'ali ku ccupa ali ku kitanda magulu baagawanika we don't know olw'embeera ye mu ggwanga. So nsaba tubasonyiwe olw'ekyo naye ate oba oliawo ng'abamu baatusoose nadde namutumba batulinze ate era oba oliawo nga tebasobodde wano kasente bakateresa engeri gye kali katono tebakyakola kabatwale namutumba bazike ku Emma. So tulindeko okubanenya oba oliawo tunabaaba okukikola tukikole luvannyuma. Ono is one of our DJs. Babera ku byuma and they don't talk. And maybe tebali mu association yammwe naye kati kino kye balabye manyi kigenda bayigiriza nti they have to get a belonging. Kayeyanjule atumwele dakika 2-3 naye atubulye byamanyi ku Emma. Mbalamusiza basebo ne banyabo. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Nze DJ Shafik. Tukoze bingi era tukola bingi ne basiniya bange bano. Mukama wange ono we yagenda mu nteekateeka yeeri mwampuliranga kubali understand kuki programs nyingi era bakama baffe bantu bawe ekitiibwa. Naye DJ Emma bwe mwogerako nkankana n'okukankana kubanga buli kadde wabadde ndaba nga ngamba Shafik konze wanji muzeeyi wasomye ng'ekyo kyokka kyambuuza nga ntwalirawo mu boardroom nga tugenda ku computer nga ngamba kakati eno player mpya zino nyimba mpya abadde abeera ku YouTube every day and night nga musajja ayagala nnyo okusoma ate nga musajja muntu w'abantu era lockdown eri ensooka fe tumanyi tusiba DJ Emma